bonna bannabitone ba artists ba comedians mwe bali kubasoosowazanga mu buli kye bakola. Ndaba abayimbi balafulumya oluyimba mwe musooka oddukola ki okuluwanika ensi nerukola ki nerumanya n'ekyo mbanya ekitiibwa amanya n'eddoboozi nze Fred Mutyaba yayimba obuyimba nga Katonda designer abakulu tebamumanyi ennyaka alimu omukulu. Then nenzirako Natural Love nina obuyimba bungi naffe Uganda nina obuyimba bungi kati neŋŋamba nga nfulumya akayimba kano sifunanga mukisa kuba mitingako mu ngeri bweti nga nze naye ate nga osanga mubadde abamu mundabako neŋŋamba college kambayite sosotole akayimba bannaluweero nga nyimba ku mbeera eri eruweero banna njagala okubagamba sirumba nti oba nki naye nteekamu just emirimu ddembe okujjukiza abakulembeze nti eri ewaffe eruweero gye tusibuka abakulembeze n'olw'ensonga eyo batujjukire babeeko bazze ku muzigo njagala bazze kuki ku muzigo y'ensonga nti luweero ejjukirwe mu mbeera yonna era nasanyuse nnyo kuba abamu baadde bagamba ate oluyimba nagenza okulaba ne vidiyo era eziri ate zino zemugambye ezitufuga nga muna ezimpadde akakisa ngaita nazo oluyimba lugambe oluyimba terulina buzibu oluyimba lujjukiza kutuza kasonda bawo yobisi yonna baweeri kuzza ku muzigo so saagala nnyo abakulu bagambe ate omwana nedda bannaite mu nnumba oluyimba just kusaba mutuddize ku muzigo mu Luganda kusigamba okuzza muzigo bwe bawasanga omukyala kankinyonyole bwe bawasanga omukyala ewaka omugole nga bakamuwasa ne bamutwala ewaka aba yakamalayo kakabanga ka wiiki oba nnaku 10 kati omusajja yawasizza omukyala obeera ozza eri abazadde b'omuwala g'owasizza embaga kakati obaddiza kye bayita omuzigo omuwala oyo aba azza ki omuzigo so kitegeeza nti osiimye olw'omukyala gwe bakola ki gwe bakuwa olw'amakula g'omugole gw'olina kye bayita okuzza omuki omuzigo kakati kitegeeza nti omuntu gy'ova oba gy'ojja ebirungi olina omujjukiranga n'omukola ki n'omunaga nti osiimye kyekyo kitegeeza okuzza omuzigo yensonga etuli wano wabula nemperekerwako muganda wange abasinga mbadde mutulaba ku media houses enjawulo ate nga gyali nabiyokko bwe yajja eno kati neŋŋamba kamperekeddeko kuba nammwe abamu muyinza okwagala okubako nekyemumubuuza abadde atambula mu bifo ebyenjawulo sinkanya abantu ab'enjawulo so mukulu mukama wange ndowooza so omuntu Fred Mutyaba omuntu ajja kubeera yagambe ayogedde ennyimba zino omaze ebbanga ki ng'oyimba era ennyimba zino kyezireetera abantu okutegeera nti bazimanyi era bbanga kiri omaze e Bulaaya era wakomawo ddi actually ebbanga ddyo ddeneko omukulu biri myaka nga munanga nnyimba mu music industry kakati Bulaaya nagendayo era nga mpitiddwa omulundi wange osooka okugenda e Bulaaya nayitibwa kuyimba ku mbaga ya mukwano gwange nasasula buli kimu Bulaaya nsi ki Netherlands actually saabonabona na visa kyatwala ennaku nga 7 days nengenda buli kimu kiri set saina nakyenina ne ku account yange kwaliko emitwalo 7 so then ogwokubiri era nengenda nga mukwano gwange ampise banteekeddeyoko ebivulu nengenda nenyimba then nenkomawo mabegakaawo nga nkomyewo nenkomawo then ombuuziza ekibuuzo kyekireetera ennyimba zange okuba nti zimanyibwa nze sijja kwewaana nti nze nsinga mu Uganda nze si nti ki nze namba emu webali banamba emu banamba mmeka however nebaza Katonda olwakuganja kweyampa eri bayimbi bannange kubanga era mu industry eno abayimbi banno we bataliwo ali nawe tosobola kwemalirira so nebaza Katonda olw'omukulu olw'okumpa akakisa nandeetera abayimbi ne babeerako mu luyimba lwa Katonda tewali buzibu tewali buzibu kale omukulu Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu mwebaza olw'okumpa akakisa okubeerako mu vidiyo yange eya Katonda designer nandeetera n'abayimbi abo bonna be mwalaba abayimbi bannange omukulu oyo bajja kulwa mukulu oyo si ku lwange mwalimu Tulumani mwalimu DJ Michael mwalimu
Paroti, Bunchamani, mwalimu ba comedian, mwalimu Mugenzi Pade Bitama, bayimbi cyangwa n'abalala banzi kasaba ni promoter, mwalimu ba promoter gundi Jordan Majestic banji nyonyo n'abalala benera oba besobodde kukola ki kumentioninga so twebaza n'enyimba lwange olulala baluyita Natural Love nalwo nebaza omukulu wa Moti Mbalanguzi era omukulu ono yamusinkanyeko dda yego omu ku bakomedian byasoose okusinkana olw'okusonga nti omwami oyo alina embeera ez'obantu ennungi takalubiriza nnyo bulamu balaba nga ate naawe oli munnabitone munne bambi alina engeri gyakutwalamu so mwebaza Amoti ow'Amawula family so saidi eri muganda waffe omusisinkana dda how do you guys meet with him and when did he's going to say hello. How did you meet and where did you meet and how did you become friends? Should I in English or I don't know. Okay. Well, ladies and gentlemen, my name is Fred Mutiaba and I'm here with a friend whom most of you know, the most brilliant, the most grateful comedian, globalist comedian, street comedian. You've always watched his video. The man of problems, always no peace. So I am here with him as I'm releasing my new song. He has also chosen to accompany me so that you also people can get to know him. Maybe also our fans out there, his fans. He has a lot of fans here in Uganda, so that they can also get to know who he is. Because right now he's in Uganda, so I thank him that he accepted to come and accompany me also as I release my song. As I'm going to talk more about the song, I think that's it. So briefly, you can say hello to the media houses, also the TVs around. You let them know who you are. What's your niche? I mean, what's your strength online? Should I just say or they will ask me? You can say later on. They will ask you. If you feel they are not satisfied. Okay, please. I'm just gonna say one thing, and then someone can just pick it from there because I pick it when the question comes. Okay. Your names and where are you from? Hey. Okay. I start. Okay. Big up to all of you here. My name is Nepi, the man that says I don't want peace. I want problems. Always. I don't want peace. I want problems. Always. God have mercy upon us. Man, I'm telling you. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Man, I'm telling you. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Man, I'm telling you. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Then this was just, it wasn't just a coincidence, okay? This is, we all want Africa to move forward. I am, like I said before, I'm a proud African. I wouldn't want in a situation where, like, I don't like in a situation where some people, like foreigners, let me just say the Muzungus, when they come here and they see those kind of particles, they will go to Europe or America or whatever place they come from, they criticize us. So that's why when he told me he released this song,
we all want Africa to move forward. Okay. Now, this is not a song where you can come and shake. It's not shaky show. No, it's not that one. Yes, it's not. Nowadays, we all want. It's not in Kodi. It's not. This is not in Kodi song. This is not a song where you can come where he talks about shaking nyash, everything. No, where you can come. No. No, this is not that kind of song. Okay, this is a song that has a good message. Okay, a good message to the people that is in charge of this kind of situation. So let us all put together and promote this song, so this song will get to their ears and they will. This man, I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. I'm telling you. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Who is this man? It is smoky, but And where did this man back coming from? if you will die. Why are you running? Spirit leading when my trust is without borders. Me walk above the wall, could ever want that. This man, I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. I'm telling you. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Who is this man? It is smoky, but And where did this man back coming from? if you will die. Why are you running? This man, I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. I'm telling you. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Who is this man? It is smoky, but And where did this man back coming from? if you will die. Why are you running? Don't try it at home. I'm not the richest guy, but I try to, make people happy with the one I have. So how comes you're connecting with him, Motiaba, not connecting with a lot of comedians around town? This is entertainment. Okay. Entertainment. It could be. It doesn't really matter. It doesn't really matter what you're doing. The important thing there is entertainment. Of course, I have tried meeting other comedians as well. Yes, I cannot go on my knees and tell you, man, I want to meet you. No. Yeah, I can just even just last night I met some couple of comedians. Maulana's Katera the one Kalera for the comedy store. He has met Moto Baranguzi. He has met What about I don't want peace. online comedy. I want problems always. God have mercy upon us. I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. I